kansooke ngambe nti Katonda yannyamba sitera nnyo okubeera mu byabufuzi naye nina opiniyoni ezange ku byobufuzi ng'omuntu yenna naye ndowooza Katonda alina kye yali apanga kubanga mu April nga 2018 nali ndi mu lujja lwa church 2021 2018 okay 2018 kati mu biseera ebyo Bobby yali Mochise wa oba Chadondo South Chadondo East kakati mbandi mu lujja ebinyonyi bibiri crested cranes nezijja nezilandinga mu church compound kati wezilandinga zombi nezitambula njagala oli mystery yagundi build up wezitambula nezigenda ku lujji lw'emiryango lw'ekkanisa ndowooza oba neziraba reflection yazo nezitandika okupekinga okukonkona kati nezesiba kukonkona oluggi lw'emiryango lw'ekkanisa kati munda mulimu alimu omusumba najja alaba ekikonkona n'alaba nga binyonyi bye bikonkona kati ye yali munda n'ankubira essimu nanga amusumba olaba ekigenda mu maaso ebinyonyi bikonkona ku luggi lwaki ekyo ne kikomaawo kati mu miitingi y'abasumba eyaddako tumitinga buli mande ffe nga ab'omwoyo tetutera kuleka bintu ne bitambula butambuzi so twabuuza olowooza kyalimu amakulu we twaganoonya gaali gagamba nti eggwanga lya Uganda likonkona tuligulire liyingire kubaga crested crane tugirabanga ekinyonyi ky'eggwanga kati kipekinga ku luggi interpretation was simple eggwanga likonkona okuyingira so mu meeting eyo ne tugamba bagulirawo batya eggwanga emiryango bulijjo giba migguli how do we go now an extra mile okugulirawo eggwanga liyingire kati abasoma ne bagaa tuyite president naye maama ng'onoomuwanulayo otya tijangu okyale ng'atalina gy'akyala eyo protocol netulema then ne tukonclude nga tugamba nedda omwaka guno nga tugumaliriza tujja kukola Christmas carols naye tuyite ba MP bonna ebisatu mu something bajje batukyalire tubagabule tubeebaza emirimu gye bakolera eggwanga tubasabire kati bwe tutyo ne tutegeka okujja kw'aba MP 2018 kakati bwe tutegeka byali bingi pigeon hall invitation through the speaker invitation na Twitter abantu abo bonna babeere naffe kati ekirungi olunaku ne lutuuka December 23 2018 ba MP tebalabika ate nga mwali mutegese menza ziri laid emmere eguliddwa kwaya ziri hasinze ba MP tebabaddamu bwe mwabawandiikira baddangamu nti bajja kati omukolo ne gutudibirira naye tuba tuli awo twawulira lwato akayugumu tugenda okuwulira tyomubandazze tuba tuli awo nga tulaba emmotoka abaana b'ekywana bambadde obukofiira obumyufu batunudde bo bali beetoloola perimita yonna ne batunula saidi eri mbu security natya kubanga embeera nali sigibeerangamu kati ngenda okulaba emwe omubanda afulu negamba ekozi omubanda kozi naye mubaka kakati ekyewuunyisa yali ndowooza ava South Africa kati ndowooza babrief bene bamugamba ti ku lwaleero ku schedule olina okukyala ku kanisa so najja kati bwajja jjukira ku bantu ebisatu ofunyeeko omu MP yajja oluvannyuma yali mukulu Sempala naye MP yatugamba sipiika atumye ye yaba ayogera n'olwekyo ne tuba ne ba MP babiri kati Sempala byamuyitirirako yali alina okwogera ku lwaki ku lwa sipiika jjukira emmenza ze twayise zonna zibeereko ba MP abaana abazze n'omubanda be bazituddeko baliira mu kavuyo bali bangi bwe batyo maama nga alina ekikoze nga bambadde batya maama buli kika mwalimu abambadde ovolo mwalimu naye bannange
kati nze nyinza okugamba ennaku zino bagamba kusalako kati ndowooza n'oli bwe baali batumye okuba omugenyi omukulu naye yawulira ng'akoze ng'asaliddwako era yagamba siyinza kwogera ng'omubanda waali kati awo pulogulaamu yali yeetwala yokka kati awo bwe ntyo kwe kufuna omulundi ogusooka okumiitinga ku mubanda era yanjigirizayo ekigambo kye nali simanyi kubanga bwe yajja nali njogera naye ne mugamba nti omanyi omukiise w'abantu wano tulinawo abantu abalina ebyetaago nagamba musumba yalaza nkuba kati yala nali simumanyi kyeki kati nabuuza abaawo nti ono yala nti yala ezobbula zase bambi yawo kwekutandika okumanya nti ono ye Bobi gwe omulundi ogwasooka mu miitinga kati omulundi ogwokubiri gwegwo ogw'okulonda kati tekyava mu buvumu kyava nti lwe twayita abantu ebisatu omuntu omu yeyabagaana naye we wayitawo emyaka ebiri ne babaawo okulonda okwo kwe mujjukira 2021 then Saturday emu ekiro nenfuna essimu nga nagenda ogikwata saawa zaali 6 ng'era ye Bobi akubye agambye musumba njagala kunsabirako kati bwe yansaba omusabira ffe abasumba tusumba bonna n'olwekyo ne mugamba jangu najja etukuuma obudde saawa 4 covid yali atambula n'olwekyo twali tukkirizibwa mu kanisa abantu 2 bokka so bwe natoola ku namba ejaze nayo abantu 7 abalala baali ba Luganda ate omubanda bwe yajja okusaba twamubuuza kiki kyoyagala n'agamba ayagala genda Ntebe mu Ntebe kati banange ebintu byeba bizibu embozi y'omubanda tugirekera bannanga n'olwekyo saali munnabyabufuzi nali ngoberera n'abaali bakunenya bakunenyeza bwerere musajja wange ng'ekkanisa ogikyusizza y'abantu bonna ate n'ekinyonyi kyakyalibwa I know. Let me tell you this, Ugandans and Prophet Joseph Tumusiime. Sometimes I look upon people saying a servant of God should not be, maybe should not involve himself in politics. But politicians always come to our churches. They say, you tell your people to vote for me like that. Or people who are in our churches, most of them are the people who vote for you. Yes? And you wonder because they say a prophet or a servant of God should not so decide. And you are giving us restrictions. Don't talk about this, don't say this, don't say this. I want to say this today. You look upon this man, Bobi Wine. He was anointed by God. He was brought by God. No matter how much you fight him, no matter the kind of words you speak against him, he cannot fall down. You may fight him not to become the president. You may do whatever it takes for him not to become the president. But many people who are right now being promoted, many people who are right now being selected by the president to be either ministers, to be what, is due to the influence of Bobi Wine. Many people are receiving large sums of money because of Bobi Wine. Many who were not even known, right now they are put on cabinets here and there because of Bobi Wine. Everyone has his own time. Everyone has his own blessing. Once God anoints you, he will put on you the anointing, the blessing, the favor of people. Yes? Whoever talks about you here, people will not look upon it. They will attack you because you have talked ill about the person who was anointed. This is why the Bible tells us that don't touch on the anointed of God.
Psalms 105, when you read verse, you can start from verse 15 or read it. Don't touch with the anointed of God. Once God has anointed someone, no matter which category of or the group of people he have been living in. Look upon David, who was anointed when Prophet Samuel reached in Bethlehem to anoint the king to replace King Saul. Everyone looked upon the giants who were in Bethlehem. But God said, no, I have not selected any of them. The Bible tells us in 1 Samuel 16 that even Samuel reached the level of asking Jesse, how many sons you have? He said, no, there's another one who is tending the sheep. He's in the desert. Someone said, call him. We shall not begin until he's here. You cannot even fight against whom God has anointed. No matter how influential you may be, no matter how powerful you may be, the more you fight against the anointed, the more you promote him, the more people love him and hate you, because he's anointed by God. Every prophet, every pastor in Africa, most of them, they sit with politicians, they eat with politicians, they welcome politicians in their churches. You are not a politician, but you're a servant of God. But you sit with them. You have the ones you side with, that maybe I'm of this group, maybe I'm of this group. No matter how much you're a servant of God. It does not mean that you should not come out to show your side. Everyone, they have whom they love. Because we also servants of God, we vote. We vote for you people. Let me tell you the secret. No matter how this Bobi Wine, you may fight him here and there, God may bring another one who may be even more powerful than Bobi Wine. And after that one, there will come another person. Like how President Museveni came and joined the bush, and very many people supported him. When he reached in Ruwera, that even people used to hide him under their beds, in their barns, because they were loving him. They were seeing him as their savior, as how people are seeing Bobi Wine as their savior. When you become happy because Bobi Wine has been hurt, and you come on social media, you celebrate, you are showing the level of your intelligence. You should not be happy because someone has been hurt or your enemy has been hurt. Do you feel okay when you see a live snake being burnt? Can't you feel something in you that at least this is also part of the creation? God bless your lives. Whoever fights against you will not win. I speak to you, servant of God. I speak to you, whoever is listening to this video. Whoever is fighting against you, they will not prevail. I speak as a prophet of God. I speak as a prophet of God. Whoever is fighting you right now, they will not win. In the name of Jesus. Bobi Wine deserves respect. Mazima. This man we are talking about mbagamba bulijjo ali omu ku bannaggwadda ab'e Uganda. Bobi Wine ali mu bannaggwadda, tewali kyayagala kufuna kyatasobola kwetuusaako olwaleero. Ndi singa tulowooza ku bantu abeerowoozaako ku lwabwe, si ye yandibadde omuntu omutuufu n'okujja okuwaayo obulamu bwe akubwa amasasi tiyagaasi n'ebirala olw'okuba nga alwanirira abantu, kubanga abantu baalwanirira
bye batalina bye baagala okufuna byonna ye abirina. Bw'osanga omuntu ali selfish abeera yeekolera bibi ali wakaawe, akola bibye kulya zize kubanga azirina. Bw'ayagala emmotoka akyusanga bw'ayagala, omukyala alina abaana alina amaka alina bizinesi alina sente afuna talenti alina omulimu alina. When such people come up to fight for the rights of others, they deserve our respect, they deserve our protection, they deserve our celebration, because they sacrifice amidst plenty to come and fight for those who are vulnerable and have nothing. We should not promote buchai. Kubanga fenna abagamba Bobi Wine mubi mululu lwaki akola bwati. Tewali kufa asobola kuba wali kwesimba ku Museveni kuba singa twali tukikoze teyandize. Mazima. Number 2, we must ask ourselves, ebintu byayogerako byo weebiri bwagati waliwo okulinnyira eddembe ly'obuntu weeriri naye nombuuza nti balinnyira eddembe ly'obuntu gw'osobodde kukolawo ki naba nti kino kyenkoze ate gwamubuuza okozeeko ki. Bw'abanga ye Bobi Wine abikola mu ngeri enkyamu gwe wentuufu otudde wa tukugoberera osobole okubitukolerako.